Mami tusanzokula adinda kokwe kati mbadde ndubeddeeri banange yayingidawo muzungu mwebale badage kudonaku munjagala esali omanyire tulina no lye bagamba nti oba bwekiri ye ngaafuuse muwala muto Filipo katulagire n'essanyu lyaffe bayo Filipo alage bulungi essanyu lindako basaabuuza abantu nessanyu bannange munansonyiwa lindako ssanyu kanzine mwindako nzine kakati tugenda mami kulikayo luvuddeyo luno olugendo lubadde luwanvu naye nga nvuddeyo ndi musanyufu okubalabako mwenna twazedda olutalo lutandike olugendo lubadde lutya nga watulekere oli eyo olugendo lwawanvuyemu naye ekirungi nkituuse engeri gy'otuuse olutalo sematalo olwakulwanira corporate exactly ogenda tandikira ku lwokusatu mu kooti ku mwangatu etulumbe ffenna tulumbe kati tuli mu kugezesa copyright gye baatuwa oba baatuwa kiwaani oba baatuwa yaddala luno tulina okumanya kubanga tukozesezza copyright okuwaabira abantu abacupula emirimu gyaffe kati katugende tulabe copyright gye baatuwa. Omuntu atamanyi lutalo lwemuliko oba olw'okulanira copyright sooka omuyisizeemu emabega kyajja kitya okubeera n'obudde buno nga mutuuse mu kooti. Kaakati obulumi bwaffe bonna be mulaba wano bazannye firimu mpitirivu naye be basinga obwavu mu nsi. Abayimbi bayimbye ennyimba naye nga abasinga obungi baavu. Abali obulungi batono ate n'abali obulungi bw'ogendera ddala munda oyinza okusanga nga tebali bulungi. So olutalo lwa copyright lwa biyiiye babiwa ekitiibwa. Tujja kukuuka ejjembe nga tulwanirira ebyaffe. Simanyi engeri ndala gye nnyinza kwogeramu. Abantu bano bonna be mulaba bazannye firimu mpitirivu naye bayinza omusiba olw'emitwalo 5 ng'alina copyright nga 6-10 mu nnyumba ye nga teri amuwaamu wadde 10. Kale twagala copyright ebeere kyabugagga ng'osobola okikwata ne weewola ssente. Ne bakivaliwingamu ssente zonna ezisoboka. Ekitegedde. So olutalo luno si lwange nzekka nga New Lords Corner naye ffenna awamu tukwataganira wamu olw'ensonga nti bw'oba waakulya mugaati togubatika gwonna mu kamwa. Oluma bulumi n'oluma ogenda okwesanga ng'omugaati gukoze eki guweddewo. Nakino ekizibu tugenda kukinogera eddagala twatandise nadda. tukitwale nti ensonga esinga obukulu ekujje e UK okusobola okuba nga okomawo ku butaka. Esinza okundeeta ya musango gwa ku Lwakusatu. Ensonga endala yakulwanira copyright ebiyiiye. Bannabitone bafune mu bitone byabwe. Ekyo kye kisinza okundeeta. Sisobola kubeera bulungi eri ng'abantu bange babonaabona. Nja kubeera wano wadde ng'omukisa ngulina ngenda kubeera wano. Agambye kati mami nga ova e UK so copyright yeeyo eri abakufuna ebiyiiye byabwe abazannyi ba firimu eri etya? Abantu tebacupula
era obucupuzi ne bwe buba gye buli butono nnyo obutakosa muntu. Ojja kusanga oli agule ka CD ke oba akayimba kaakateeke mu gajeti yonna eriwo gakaakulaba si byakutwala kutunda naye wano oli acupula agenda kukubisaamu ekyo kya bulabe nnyo. Kuba temukoze kimala okuba nti mulwanirira ebiye. Y'ensonga lwaki nzize. Ofiriziddwa sente nga mmeka mu ngeri y'okucupula movies oba njogere ki kubanga kampeyini eno yokka etutte miliyoni 4 baabo be bagenda basomesa copyright ogutalina mulimu gwaffe naye olw'okuba abalala abalina ogukola tebagukoze luno lwoya lwa munyindo munansonyiwa oluganda nga lukoze eki nga lwabitegemu naye nga bwe tulinda gavumenti eveeyo nayo esensitizinge ffe katutandike okugukola olw'ensonga toyinza kutunda firimu ng'oli tomubuulidde copyright so byombi toyinza byawula. ate kiri meeting okusaasaanya movie mu bannayuganda Bantu bayongera okugategeera. Yes already firimu twazitaddeyo dda ffe campaign tugitandikidde mu library ate tetugenda kukomaawo tugenda ku TV tugenda mu cinema UCC yatandiseeko naye nawuliddeyo ko nti abantu tebagendayo bulungi kulaba firimu ekitegeeza nti tebaadvertisinze abantu abandigenza okulaba firimu ezo ate tebamanyi kigenda mu maaso bafirimu maker be bagendayo so kati entalo ez'okulwana nnyingi naye katutandikire mu library tugende ku TV tugende kyonna ekisoboka ne mu kooti. Okay. Kakati nga UFMI nga CMO gye muyina mmwe nga aba ebina Uganda eyimiridde ku ddaala ki oba mu position ki mu nsonga eno ey'omusango gw'oliko n'okubanga osimbye enkundi okubanga muggusa ensonga y'okulekera obucupuzi bwa firimu. Akati UFMI si yokka UCC gyeri URSP gyeri n'ebitongole ebirala naye ffe tewali atamanyi nti eriyo omusango abaagala bajje abalinda tuguwangule baselebratinge nabo bajje ffe tetufaayo ekikulu kiri nti tutambula tetujja kunenya muntu nti gundi tazze kati onazze ono wuuno ono arepresentinze abantu 100 ono arepresentinze 5 so ffe abaliwo tumale bwe banaaba bazze bajje magezi twogereko ng'omuzanyi essanyu linzita omulwanyi azze buli lutalo olubaako omulwanyi buli lutalo olubaako kamanda mutunuzemu kabiri kamanda wuno emundu nkookinge kusoomoozebwa kiko mubadde nako waatabadde kubanga kamanda gyali ate oli okusomozebwa ekulwana mpaka lasiki kabana nasembe tutubuulire naawe ensonga eno gwe sayidi yo giraba otya? Ensonga kamanda kasitaba nga waali twali kigenda kulema ekisooka abadde abiteekamu nga taliiwo netubeerawo ku ground kati akomyewo kitegeeza alina kusonga mbere naffe tubeere chini so tulwane paka lasiti abacukuzi paka kuwulira bubi. nze madamu Kazze buli kakati amazima ga Katonda mu ggulu oyo yacupula firimu yange yacupula firimu z'abannayuganda kamujjutusi buli yeyacupula so madamu Kazze omulwanirizi waffe gwe twasigaza omu mu industry bannaye mukama amutuweera omukisa agende mu maaso tulwane paka kwoyo asembayo okulaba nga copyright yaffe tuweebwa naffe tubeereko obulungi naye lwaki ffe tuba obubi. Omusirikale naye katubuulireko ono Filimu. Ekigambo okosesa kibi kenfunye mukama wange kubanga yandekera obuvunaanyizibwa wano mu Uganda kati kyensobola okugamba bannayuganda n'abayimbi bagenda ku TV ne bagamba abantu etteeka lya cooperative liriiwo kino kibategeeza etteeka lya cooperative liriiwo ogamba ti eridamandi yaleeta enongoosereza kiga nti
okulongoosa ennyumba nga weeri tikijjaawo etteeka lya copyright weeriri wabula okuteekamu ennongoosereza etteeka lya copyright okufuuka doman kiri ku bintu bibiri niwali ssatu one bwe rimala emyaka 10 nga terikoze ekintu kye mwavunaana eba doman obwedde emisango gyayitawo ekyokubiri singa nti libeerawo nga parliament oba okooti n'erivunaana n'erijjawo kati kyoba nti olwaleero muyambe nyolozikona nsaba gavumenti nyolozikona kubanga nze nkulira nga taliiwo era nze nkulira ebikwekweto n'okwasa etteeka nsaba gavumenti eyambe tugire kugira nti eyambe abantu eyambe nyolozikona eyavuddeyo n'alinnyinnyinya ave gyali ekitaganda omulimu ogunagwagala ndi wano nzanya firimu ebudde ku kyemino gya nzikona abazanya firimu nibafunyemu naye ate ababbirira bafuna naye yenyininyini nga kampuni oba niwomugana sente naye nga kampuni terinamu eki ntegeeza gwalye. Okay, obugambo obusembayo okuva eri Mami Jean eyakatuuka okuva e Bungereza. Obugambo obusembayo buli nti njagala buli muntu ateeke wabbali enjawukana zaffe ffenna twegatte tulwane ffenna ekitugoba kiri kitya kimu buli muntu akwate ebikola tulwanirire ebiyiiye ffe Mukama atubulesinze nti tusobodde okuteekamu ke tutaddemu nammwe muteekamu ke muteekamu amaanyi gammwe tayimu yammwe kooti bwebaayo musitukiremu tujjuze kooti n'okutuuka ebweru anti bamanyi okugamba nti abo batono bali be bangi ebyobufuzi nga biyingirawo so akatale ke kankalira wano bannabyabufuzi bave mu mirimu gyaffe bannabyabufuzi balekere awo okunoonya obululu nga bayita muffe betukwata betukutte nga bakansala bavaayo tukwata betukutte bemupi ne bavaayo lwaki balinga abasapootinga okitegedde babe mu bintu byaffe banoonye bululu bwabwe baali badde omuntu yenna alwanirira abantu baayo olwanirira omukyala ataddemu sente ze indasitule ekintu kinene nnyo bwe kutudda ku gavumenti etunuulidde muzita CMO newuliriza ebigambo byabwe neva ku bakozi singa eteeka enkesi ku gulawundi netutuukako netugiraga ani amanyi obulumi bwe tulina ani alwana naffe ani asobola otuusa abantu ku gulawundi ekirala theaters ozisa cinemas ekizireetedde obuzibu okubanga tezifuna bantu ng'era zigenda aba film makers tebajja ku gulawundi tebamanyi bantu ki balina kugendayo bwamafuna abaproducer 3 basanzeeyo bawaddiiru ne bayingira kitegeeza tebamaketinze kintu ki byonna bitukuba naye nga bitukuba lwa bunafu bwabwe naye singa bajja ne banoonya omukyala ng'ono asobola okubona efirimu 5 nga teri producer mubanja akutte miliyoni za sente zitali 10 zitali 2 government temuyambye nako nga tayambiddwa yadde ebyobufuzi munoonye olaba taakuyambi simple naye beebase bali eyo bawoza CMOs abantu abakozi bali eno kale mpulira obusungu nga bunuma bajje tukole begatte ku mukyala tukole. Sophia tubulire ebisembayo tuveemu kanjogere kano kokka operation obudde tuddemu tukomewo obwannannyini kyekyokka obuteekateeka luno kuba nti osobodde okuŋŋaanya bana abantu okukima omukyala wakoze otya bumu abantu abaagala emirimu gyabwe okubeera nga bagifunamu era balina kulwana bumu kyekyo mami kyagambye nti tujjewo enjawukana tukwatire wamu ekintu kino tukiguse bamuvi makers mwenna abali eyo bannange mukkirize nti Madam Lords Corner abaddewo ku lwaffe era ye muntu ye mulwanirizi yekka gwe tusigaza mu film industry asobola okutulwanirira ne tufuna mu bitone byaffe kati tumuyambe oba tweyambe wamu naye tulwanirire copyright tulabe nga tufuna mu bitone byaffe bafirimu meka balete kukule ono ye musika wange
Kenza. Kati golaba wadde tubadde tulwana